onagamba nti adhan yesola ya subuhi esooka kuliko adhan mbiri ono esooka nadewone waffe gandi tiwekka oba kusaawa nga 11 emalira omuntu okusaala subuhi oba tulina kulinda adhan eyokubiri gyagambye nti etera okukolebwa okusaawa nga 11 n'ekitundu netulyoka tuyimirizawo essola ya subuhi. biri ebintu bibiri ku nsonga eyo. al iktifaau bil adhan al awwal kwekola ki iktifa kwekuba nti bamalirwa adhan esooka emalira nti bamalidde ne batazina lwazina lwakubiri ekyo kyo kisoboka ne mwazina olwazina lumu era bwe muba bazina olwazina lumu bakkirizibwa okukola ki okusaala naddala singa mwazinya yazina baada dukhuli lwakti ngaekiseera kituuse naye bw'aba yazina ekiseera tekinnatuuka tulina okugumiikiriza nekituuka netulyoka tukola ki tukisaala. era ebitabo byaffe ebya fiqi bahanabira biga nti wayujziu ani subi adhanun wahid kimalira kusola ya subi olwazina lumu kati bwe kiba kimalira osobola okusaala naye bw'aba yazina ekiseera tekinnatuuka era kulindamu obudde ekiseera kituuke oluvannyuma osaale naye nga ekisinga obulungi ne bazina olwazina olwokubiri kubanga olwo lubaawo baada dukhuli lwakti ngaekiseera kikoze eki kiyingidde. kati subuhi yakkirizibwa enjazina meka bbiri nga ekigendererwa nabbi saa sallam yakinnyonnyola kuzzaayo ayimiridde nakuzuukusa eyeebase yeetegeke abadde ayimiridde asaala agenda awummuleko omulala ayagala okusaala agenda okusaala ayimuke ayagala okusiiba yeeteeketeeke wahakaza. kati olwazina olwokubiri omwazini bw'aba yazina ku kiseera kyennyini olwo oliwaddembe okusaala era abamanyi bagamba nti tokkirizibwa kwazina qabla alwaqti lighairi salati alfajir lighairi salati alfajir kujjako nga eswala ya subuhi yokka gyokkirizibwa oba yokkirizibwa okwazinirwa nga ekiseera tekinnatuuka. wallahu alam.